Bilote bitumala mumanyi. Bilote bitumala mumanyi. Tulina okweyongerayo era leero tulina omalako. Tulina okikuba. Bino olujambuyinza bye tutandikirako. Fena buno tuluteeke mu mutwe. Kampala aleme tumalamu olw'okuba kisembayo tutuukire bannaffe bano. Olujja bwe tuti mu ntebe tusookerako tujjukiza ebanaye tulina buli nsonga ey'okugwamu amaanyi. Mulaba gye batuyisiza bategeezeza nti wabaddewo amakubo amalungi naye kibeera kigenderera ebiseera ebisinga. Kati abasirikale ndowooza baalabye okupuliziganye. Abasirikale baalabye okutukuba emiggo okugala amakubo kibalabisa n'ensi yonna yonna eba ebalaba. Kati basigala ne basalawo batulobese batuyise mukana amakubo. Yes, yanako ndi batussa leeti naye mwe mwade mumanyi nti wali oluguudo bwe luti mu Uganda. Tubeere eyo ne tuyomba kubanga abantu baavu naye nga waliyo abatalina yadde n'oluguudo. Olabye amasomero nga abaana balina okuyita wano ogenda okusoma. So ekyo kibajjukize fena kitujukize era nga Edi bwagambye buli omu ajjukize munne buli omu abanje munne. Bamuseveni babeeranga bwe bati mu nsiko naye kati bwe baatuuka wawulidde omu ku bakyali be yagambye nti yagenda mu nsiko kuba nti abavubuka balibeerawo balifuga ebiseera ebyo. Yabadde ng'ategeeza nti bagenda mu nsiko kufuga gwanga lubeerera. So ekyo kitujukize ate temugwamu maanyi mwana. Embeera gwe buli wolabanga ogwamu amaanyi onyegawo akapera. Lindako wamba kuweka peraji netumanyi solo basolozaamu kati biri Wake up, mama, love. Wake up. Bagenzi bayiseri nenga wetuli tweyongerayo okugenda Emoyo Sema wetuli abatula boss tetujja kuwateeka nyamba ya support banaye mugidduukirire mu supporting edobozi ya Uganda tujja kuwagiteekawo kuba ene struggle ya ddala nga batulaba tulindiridde waliwo taxi mazzi eyaggulu taxi yaggulu mwate mwajidde kuki
Wake up, Mama Land. President, I've had the police President, I've had the police. President, I've had the police. President tulinaye tulinze era wali wano akyalinze omusaazi g'emazi naye nga emmotoka nnyingi eziteekeddwa abatulaba kutuusa live. President wali wano abatulaba tuli naye President wali nawo abatulaba ku byozi ya Uganda live. Tulindidde tulabe ekigenda maaso naye nga abantu balina tulinze tulabe kuba tweyongerayo naye nga yamu wafu nnyo emmotoka z'abantu zifudde tusapootinga ng'oyitirako namba yaffe eyo tetujjako wagiteekawo reflect on whether or not a part of this one, whether or not being born in the country, whether it was blessing so for you. Mama, what's taking you? Etusobola kumuvinga ne bakisibira ku feri kubanga omuli kuyisenya. Oh, bafunye waya. Well, Uganda is the part of Africa, but the people of Uganda are the rich of the earth. Uganda is rich, Uganda is extremely rich. If this country was well governed, this country was well prosperous, we have everything that we need to turn this beautiful country into a first world. Just that. But because our leaders decided to come. That's why. That's how we what encourages me is that the young people of Uganda are resolved to take back their country and turn it into what they want. Seeing all these young men and women risking their lives to be on such a campaign train that will characterize as violence, brutality, state-inspired violence, murder, that hits us in conflict. Our efforts, at least we our President waffe naye nga tuli wano eyo embeera eriwo etime tulabe okubeera nga tweyongerayo time
kulaba nga tweyongerayo. Wendi okubeera nga mbatuusaako tuli wano tukyaliniridde okulaba nga tweyongerayo abatulabagayo ku ddoboozi ya Uganda. Wendi okubeera nga mbatuusaako ogamba otya Nambooze. Wendi nnyo okubeera nga nkutuusaako. Wendi nnyo okubeera nga nkutuusaako. Wendi nnyo yamuwa Bobi ku kamera. Wendi okubeera nga nkutuusaako. Kansala wembalabe eko kyatugamba tumulabye ng'ayita mu mazzi. Kansala tukulabye ng'oyita mu mazzi. Kansala na Tetefiri olamusiza nnyo n'abalabi baffe baze ndi wembale. Abalabi baffe abalungi abali ku eddoboozi lya Uganda mbalamusiza nnyo mwenna abali eyo. Tuli mu situwaga eno yakujjako Museveni yaddala tetugenda kuzikiza. Museveni yali alowooza nti bwe batugamba nti tugende mu disitulikiti esatu buli lunaku tetugenda kukisobola. Era nga bwe mundaba bwefaanana bwe nti engaato zo zisigadde wali mu maazzi neŋŋamba kantaase obulamu bwa pulezidenti nga ndina okubeerawo. Kiri kintu eki Abanayuganda mwenna kubeera nga tuzukuka ng'ennaku z'omwezi 14 genda ku ballot paper noonya namba 5 y'amannya ga Kyagulanyi Ssentamu, akabonero ye Manvuuli, ekibiina ye Nuupu, londe eri National Platform, ekibiina kyokka kye kisobola okubeera nga kikola kigenda kutaasa ebizibu bino bye tuyitamu. Era tetugenda kuzikiza mwoyo tujja ajumani tugenda kutuuka. Musigale nga kwe muli tuned. Amina. Erigoni mumuwulidde. Kasobole okweyongerayo.